nsaba mundagamanyi neerabiza agazibu gali totyanga okubonaabona kuba sikufa lowooza Lazaalo mu bunaku bwe eyali mbuwejjere nga talina ssuubi tenakwerikeera nemusesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse mbitira nemusesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse mbitibwe bitavujjana kati atudde ku ddyo erinnyini ndese bwina. Wano mu Uganda bodaboda yemu ku ntambula ezettanirwa ennyo naddala wano mu kibuga kyaffe Kampala zibeerawo mu budde woozeetaagira era emmotoka endala gye zibeerera mu mugotteko gwa jaamu bodaboda yo esobola okuwaguza n'ekutuusa mangu gy'olaga wabula gye zikomye okubeera ennungi bwe ziti okuba nti zitambuza abantu mu budde ate gye zikomye okuleeta obuvune ku mibiri gyabo abazitambuliramu nga kisinziira ku bubbi oba obubenje bwe zituusa ku bantu. Oli ku Bukedde TV tum program yaffe Gonsinze programu eno mutukyaliza abantu baffe abayiseko mu bulamu bw'ekkomera nga n'olwaliro omugenyi waffe gwe tulina yayitako mu bulamu bw'ekkomera naye ng'ekyamusibya kyava ku bodaboda lubaali w'omulamu tasamirirwa kamubatuuseeko abe nga abeeyanjulira mu butongole. Mukolo Kabasinga nsanyusa okulaba ku Bukedde TV tu naye nesimye kunkyaza ku mpewo za Bukedde TV gyebaleko ssebo kali yesebo ali ku Bukedde TV tuyandyagadde okumanya nze erinnya ndyogedde naye weeyanjule mu butongole bakumanye na wajja ozaalibwa yesebo. Amanya gange matuufu nze Kabasinga John Peter yesebo. Ndi musajja munyarwanda nazaalibwa i Rwanda naye bazadde bange be basibuka eno Bannayuganda kwegamba naye nga bali nze nisanga nzaalibwa i Rwanda era gye nakulira era gye nasomera e Rwanda kati nze najja muno nga nkuze kati olinga wa bbanga ki emyaka gye nalimu ne mu myaka nga 2 omaze okusoma eri yesebo. Olwatuuka Kampala natandikiramu emirimu egyo gya boda embuga boda mu biseera ebyo twavuganga buno obupiki obutonotono babuyitanga supakabu neeti. Olwo bulinga mwaka ki? Byenga mu 2000 bimaze juke byenga mu 2006 mu 2006. Olunga bodaboda weziri nyingi obanga zikyali ntonotono? Bodaboda za ntono ddala mu kusinga Kampala mwabiranga mu Bugaali mumanyi ka kifuba bodaboda piki zaali mu ntono ate mwabiraga mu pikipiki buno butono ddala buno butono beera ketaawe lya white mu maaso. Obwo twavuganga mu biseera ebyo. Ye bwalaga luddawo bulina ekinnya wano wansi otuwasobola okuteeka omugugu. Bwo bwenyini kati omulembe gyeguze gukulaakulana kati nabo bagenda babuwira kaira kati nakuzi ku mulembe guno noba gukalina temutenza kalinya naye mu biseera ebyo bwe baringa buli ku market era ngati epiki enene zabiranga ntono ddala naye ne bwagivuganga nga bakazi n'abawala nga tebagituurako bagamba ye nene njagala kana katono katansuula ekigo ate ku mulembe guno te bakazi tebakyazikyazibalinyira ddala ezo zinene ezo. Kati 2006 watuukira mu boda ya gaali oba watuukira mu ebwo bupikipiki bwaffe? Natandikira mu piki ezo tandikira mu piki saabuga ku boda ya kagaali embuka opiki obwo obukamalako bbanga ki? Nakavuwako akaseera nga 2006 nagivuwako akaseera katono ali mukama wange yali yakangulira olwatuuka n'akatunda n'agula menene n'agula menene naye mu biseera ebyo ngenene nga ntono ddala ate n'abantu nga bazitya buli no bagusanga ogivuga nga luusi abakyala bazitya kuzirinya abala batya ebbeeyi yaazo nakutya butiru akaseera avuga enene agamba yo sijja musobola. Kyogamba obutono mwabukyajinga nga sente ntonotono ng'ennene era muzikyajinga kinene?
naye era nori nga tana no kumanya beyi kasara ngirusi kasara banga yipiki nini mu stage nga ngatya gusemberera wabure twafuniranga eze piki ngenene abagene ngino mpamvu zebagara tufunanye mirimo igenda wara oluli ku stage yawo watandikira obusookera dara natandikira kutawo yakatimba ikatwe gibaita wansi ibya waguru yakatimba andi matawo mukatwe gari garabirira gabuzabuza abantu wariwo irya wansi beta wansi mu bridge wansi ryerigena risomoka mukatwe ikatare ndisomoka eri kudayari bita dayari wa muwanga kati najyo konogena mu kibuga kati edara yino katwe side ngore precision bagita grip byo rita waguru mukatimba by'abantu bayitamo waguru so si wansi aburi mutwa zita wansi so riri mutwa zita waguru abantu bayita wansi kati byo dyambuka nigenda paka sambye kati ngore stage nengo bugari bwe busingawo katawo winasokira kuvuga igira dara winasoka kure mirimo jange uruvanyuma ne yongerayo nengenda ku street seba katore ikizimbe bakitanga mu kwana kedi nakagamuke kariko negati bakasangura ko kwatakita zakedi zakedi dakedi ukuriyana za Plaza Gemba Plaza waguru ari Express aho nada ninkorerawo olunga chechi kujja ku stage ndala atokudda ku ndala anti wali njawulo erika twe mabure nyoge kibuga kati mabure nyoge kibuga ngama kindye mpunde bakabowa abantu baba batonere mimujye ba mitono nimutani kibuga kibera bize nabantu baba bangi chance ziba nyingi nyo kumutari munda mu centre gusinga mabure ge kibuga ogenze Kulum Street ngenza Kulum Street nsigara nkore mirimo jange ejo ochali ku piche eri ya boss wo nche ku piche ya boss wange ejo olwa kugulidde nene angulidde nene ati kiza cyatuka epiche yo na boss inafuna mizi unagitunda katonimbe ngasicya ine piche kati mu rurimi urwa boda tunacyo twita ikibaruwa nefe tuningeje tweyiya twizanya abana feribwa batena piki kati mu rurimi rwa rwa boda tunacyo twita akatebe akatebe keki yoyo atena piki tena piki mukamo yaji mujya ko bagitunda yifune kwingana nawe ngatena piki oyakera bukezi nabira ku stage aho bagamba gonde ku katebe pitari ku katebe kitwita katebe kati kitwita kibaruwa yona amuwamu urusuberawo ono nakwamu agenze kudya nakwamu ni wabira yarwade nagamba ego nane ku katebe pitari ku katebe owe kibaruwa wa ali katebe yes hariho gundi yarwade ane ku katebe gundi nagirekede gundi agenze kuzika kikurekede undi yagenze mu mbaga barefunye bizibu birara agikureke bwotyo lazima tusura kuvira mawo ujya mu mirimo jafi kizibonye kujya kusibengera ro kuburuka kasende kakoze sana ya de twina piki aho nyini kansoke nkubulizeyo kibuzo bagamba ababoda mubeera temweyagaliza ekyo mwakitandika ddyo kuba nti muno sobola muwe kibaluwa oba ali katebe andi kati abantu kibayita kuteyagaliza yori atamanyi kibwa wakorera nimwe muri abajasti ati ya parkinze ngawari tategereke kasimemba wa mwawo mu kitu tamanyiro ku stage iyo kati nafa tutya tumwekengeramo sikumwiga nyuma kikumuremesa abura tuba tumwekengeramo tubude twebuza ono wawa in case enza kubaho itumuraba nitugamba ubudya areso mu twanga babareso umuntu we namurindirawo agenze mu duka amurinze tuwari akugana urinze kwambara ngo sawa namba tuwari akunyega babamanyi bari ogorindi de ucyo tukirina ne atebwo genda no damunotika no abakumake ngagamba atono
era bagusembera gamba ukorera wa kati sikumureme santino rwaki akorera wano bakiyabura mu boda murimo abantu abakoreramo imize mirara asaba kujyayo mu ntawo nagena namubireyo katurage nagamba namujya wano so ati nafite tumumanye cyose twakumutegera wawa akorera wa mungeri yo kukuma security mu gafu gwa boda katori bwatsanga turi kusigangana umugwana ye akira bagamba bano babotebe yagariza rwakimunamwe bamugira so abari mungeri ya kukuma security mu murimo kwanga inzo kujya nakwera impisambi kati ifoto duvuna nibwo afi abakorera ukwanga uriya bamanyi muntu wawe watifunga ati tumumanye kati beto tyo tugeze kukuma umurimo gwafimo obadde kyatubulira wali mwewe bibaluwa yes kati oli katebe boss wo picha agitonze kyo kyadirira yes aho kyadirira nembere ukatebe banangi naberanga bampamu Rosi na kutangeje nememba wawo Rosi mfuna kutawo Rosi mfuna igeje mu tawuni bwo burudemo mu boda mu tawuni mwemanye Rosi genda rugamba kunda ande ko katebe buri namfune Rosi bwawe bose agiguze nagamba ari mu kwano kwanga kuri riri ni wakuragirira Kiki boss yakujja ko pichi cyajja mu bulungi oba mu bubi si mu bubi yaragitunze bwa bizibubi nagitunda kati mukungumye nengo mutu mugere yo kungumya yankamba no pikangitunde njya kukurinda naye yaye nibizibubi mweti mwe nagenda ugatebe olubu wafuna uko banaba kuwe bibaluwanga bochogeddeko yes boti bucyabera rwatuka nageza kwera kuyangabwe naye nemva iri ku room street kutabona ngenda ku room street na iya nemanya ntino epipiki abantu bakora kiro bafuna sente gusenga kemisana nenki manya ntina abantu bakora kiro mu bifo bisanyukirwamo bafuna sente akasente gusenga ko imisana bwaje bonayibwe nakigezako nemfuna stage na kasero wari bara bagitanga sex pub nenkoreraho nemfuna stage ndara kunandozi ezo si bili yes nemfuna stage ndara kunandozi aho kunandozi rakafubuka ita Mateos nakatika cyariyo ako Mateos abantu bacyakariramo imirimo gibawo nkorera ku Mateos imibwe gikendera bwinda ku sex pub bwente bwinenga mfone ndi ku kibaruwa adebwo bokora kiro ufuna nyibaru kwanga bakora imisana bakuwamo ikiro kibangwiro uri kukuwa kwanga yabasibye ngakora nako ikiro umuntu atukate kwesigo kuwe kibaruwa kisinzira ko ari akurude nga mukoragana mu boda no wabanga takora ku stage yo nego mwamwemanye nagamba yego ndakora yagindi murabye kwigamba kiko kumwesiga ubu murabye mukama yafuna mukamwe namugura piki nafuna tiyabura no yafuna ndara namugurira kwigamba numanye uyu arude mu boda ari kisaki muri ekituko ringa kora bibanga dini nabanga kwesiga niba yadetimura ku stage mu niba yademukorera ngemu Ebanga liwagenda omala ku stage ezinjawulo walinga wewandiisa oba stage okuba kwegambanga bakumanyidde mu biseera ebyo kufuna stage tikyali kizibu nnyo nga kakati wagenda nga just bamemba no wakasera katono akasenti katono yadi mitware 2 bamemba bosanzeyo nakati boti bwe kibera kati stage kati mukasera kano kufuna stage kati sente nyingi negati mu bisera bisite zabiranga ntono era stage gisanga ngabambe ngatusenga batano kati rusi bwange imitware 2 nabo nibazigaboga nibazirya nofuka memba goluba wayo gofuka memba tewabera wo chairman wa stage nti kati ono yatukulembera
oba yakwata omugabo gwaffe sente zetusonda yibwe ekibeera. Yes. mulungi akyatambula naffe tukyali mu programu gonsinze era nga Kabasinga Peter akuttotolera ate we yaviira e Rwanda okutuuka mu nsi empya olulimi talumanyi wabula ate ne yeesanga nga ayina kufiitinga mu bodaboda era gwe mulimu gwagamba nti yagwagala gumufunidde kyayagala. Katuwumulemu katono nnyo tukomewo tutulabe obuzibu bwavaawa mu mulimu gwe. Nsaba mu ndagamaanyi neerabiza agazibu gali totyanga okubonaabona kuba sikufa lowooza Lazaalo mu bunaku bwe eyali mbuwejjere nga talina ssuubi tenakwerikeera nemusesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse mbitira nemusesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse mbitibwe bitavujjana kati atudde ku ddyo